ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك. mikono jaffe abalungi yonna gye musinzira okutulaba wano ku lutimbe lwa Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tubaniriza bya kitalo mu programu yaffe essuubi, nga buli tubeera ne programu eno essuubi wano ku Salam TV, nga olina Muwalimu Mutyaba Abdulatwif era ng'ekigambo essuubi bwe kiwulikika tuba twogera ebigambo ebituzzaamu essuubi nti singa obulamu olunaku lumu bulabikanga obutuyinze, bulabikanga obutukalubiridde, bulabikanga obukomye n'olw'ekisuubirigwamu, twogera ebigambo nti essuubi teryandituweddemu ekiseera kye tumala nga Katonda waffe Allah waali. Biganda bitya nga waali? Tugamba nti wetulabiranga ebiganye ate nga waali, kiba kitegeeza nti tebiganye buganye, naye ye nga atetenkanyiza ffe, ayiyiza ffe, akolera ffe, abeera gy'ali ng'akola, aba akyakitegeka butegesi, kyeyongera okujja, kyeyongera okutujjaamu, kyeyongera okutugwanira, kyeyongera okutubeera obulungi, ng'akyategeka ate awo ffe wetwagalira okugwamu essuubi. Kale tugamba togwamu ssuubi n'olwekyo. Bwe tubeera mu programu essuubi twogera ebintu bingi. Kiki ekituleetera okugwamu essuubi? Naye oluusi tusala n'entotto, ye bwe tulabikanga abagwamu essuubi tukole tutya okulaba nga tetuseeseetuka, tetusirituka kuva ku mulamwa. N'olwekyo mu programu yaffe leero tugenda kufuna ekifaananyi ku mukama waffe Nabi Yunus alayhi salatu wassalaam. Allah yamutuma, yali nabbi wa Allah, n'amutuma mu bantu agenda abakowoola babuulire ebigambo bya Allah ebidda gy'ali Allah. Naye abantu ne bamujeemera, abantu ne bagaana okuwuliriza, abantu ne bamuvuula, abantu ne bamukkakkanya. Kakati awo nga naawe oyambala engatto ze bwe baba nga bakikola oyo, naye atenze ye mmawe we baabimukolera Katonda we yali talaba. Lwaki yamuleka afaanane bw'atyo atuuke n'okugwamu essuubi obwenkanidde awo? Kubanga abantu bamukola ebyo byonna mu kuggwamu essuubi Nabbi Yunus alayhi salatu wassalaam kyeyakola kwe kusalawo abeetegule ave we yali atumiddwa, siri ku kibamba ky'abantu, n'alinnya eryato oba yali mmeeri, kyonna kye yalinnya oba kidyeri, ave wano asomoke agende oluuyi olulala gy'aba akolera emirimu gye. Gamba bano be bantumamu Katonda alabika. Kwegamba ng'alaba nga sagala kwogera bigambo biyinza kukonjera nabbi wa Katonda, naye ng'alabikanga obwesige bwe mu Katonda we, n'okulowooza oba Katonda oba bano si be yagenderera, oba yali agamba balala, oba omulimu gwali gutegeeza abantu bonna gye bali si bano bokka, lwaki banjeemera ng'ate Katonda antumye abaddukamu. Naye gye yaddukira tebyaba birungi. Kakati adduka Katonda Allah atamukwata ku mukono, mugamba nedda essibu, tulina gy'olagirira, si gye nakutumye, nakutumye eno. Allah atunyumiza ebigambo ebyo mu kitabo ekitukuvu Qur'ani. Ojja kusoma mu sura bagita suratu Swafaati.
ne sura Safat ojja kulaba aya ye139 paka 144. Allah atugamba a'udhu billahi minash shaitani rajim wa inna yunusa mazima erinnya lyowulira Yunusu tubatuma n'abaana baffe tulina n'abantu bangi betumanyi nga bayitibwa Yunusu nga lyerinnya lye bazadde be lye bamutuuma balijja mu kyafaayo ekyo kati aga nti lino erinnya mmwe lye mutuuma erya Yunusu mulowooza lyatandikira ku mmwe mulowooza byali byangu okulifuna nedda nga nti Yunusu oyo gwe mutuuma Yunusu oyo gwe muwulira lamina almursalina tewali kuwankawanka tewali kubuusabuusa yali nabbi yali mutume owa Allah naye kati njagala Allah tugamba jukira bino idh abaqa ila alfulki almashhuni yadduka nga bwe nkulembeza okubuulira obuvunanyizibwa obumuweereddwa nadduka ngaddukira ila alfulki mu kyombo liyite eryato giyite emmeeri kiyite ekidyeri oba ekintu kyonna ekitambulira ku mazzi naye ku mulundi ogwo kyaddukiramu kyagenda okulinnya mashhun nga kijjudde obugule kigeza nga bakitisse nnyo bw'atuuka ku kyombo ekyo kitandise okutambula kibuyaga bwajja amayengo gasituka gatandika okukuba ekyombo kwe bali ebigambo bitambula bulungi bali batandika okweraguza bagamba kuno kwe tuli kuteeka okuba nga kuliko alina ekisiraane tukuba akalulu yaane kiteeka okuba nga waliwo avudde gy'avudde nga tasiibudde tukuba akalulu wateeka okuba nga kuno kuliko azizza emisango gy'avudde tukuba akalulu fasahama naye neyegatta mu kalulu fakana min almudhadina akalulu ne kakwata ye omulundi ogwasooka ne bakuba akalulu ani aliko ekizibu atuleetedde bino byonna bwe bagenda okukakuba ku nabbi wa Mungu bwe baddamu okukakuba ku nabbi wa Mungu bwe baddamu okukakuba ku nabbi wa Mungu bwe kigwa ku nze n'olwo nga ŋŋamba kirabika ndiko empewo z'abajjajja ze ziganye kirabika waliwo omukazi omuyima ntuulidde ku masiga kirabika waliwo anfuuyira emmindi lwaki buli mulundi akalulu kagwa ku nze lwaki wange gye bigaana kakati awo Allah nga tumujja mu kyeso bwe buzibu we butandikira ku luno kagwa ku nabbi wa Mungu bagamba yaliko ekisiraani yaliko ensonga lwaki ebintu tebitambula bulungi ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu era ne bakkaanya nti ono aliko ensonga weewaawo mu mbeera eza bulijjo tubadde tumumanyi nga muntu mulungi naye kuno ateeka okuvaako bwe tunaabanga abalala tunaasimattuka era ne bakkaanya bamusawuke bamukasuke mu mazzi mu nnyanja mu buzibe eyo nga bamanyi agenda kufa naye tebalina kyakkola okufiirwa omu bataase abangi n'ebintu byabwe nga kiri yaddeko okusalawo bamugaanire bonna batokomoke nebagamba tumusawuka era ne bamusawukayo Allah atunyumiza bwe bamusawuka mu mazzi faltakamahu lhuutu ate ekyennyanja kiyitibwa lukwata nekimumamira nekimumira wahuwa mulimu era nga yanenyezebwa ku lwakino lwakyafuuse bwatyo kakati eno ye pointi yaffe ebadde background nti byajja ye kennyini
yafuuse ensonga emulese okugwa mu bizibu, ye yennyini yabyereetedde. Era n'akalulu ani alina ekizibu, ye kennyini yakayingira mu misana ng'alaba. Waakiri yanditudde ebbali ne bakuba akalulu ke ne bamusongamu nga tabiriimu, nti oba bamuwayiriza oba bamukonjedde oba lwakubanga, naye yeetwala mu kalulu n'akayingiramu misana ng'alaba, yakkiriza. Bw'agenda okugwa mu nnyanja lukwate mumire, byonna yali ategera bulungi kyonna ekigenda mu maaso, era nga muli amanyi nti wadde bano sibabuulidde, naye kituufu omusango naguzizza ogw'okujeema, ogw'okujemera Katonda, ogw'okugaana Allah kye yamugambye, asalawo akole ye nga bw'alaba. Kati pointi yaffe mu eyo story yonna egamba Allah atunyumiza, falawula annahu kaana min almusabbihina, si kuba nti ono Yunus alayhi salatu wassalam olubereberye mu mbeera ze, ye pointi yaffe, olubereberye mu mbeera ze, kaana min almusabbihina, yali mu bantu abakola tasbihi. Almusabbihina tutera okukivula nga abatendereza Katonda. Kati olwaleero akagambo ako almusabbihina ketwagala okuteekako essira, kubanga kyekyokulwanyisa oba kyekyokwerinda Yunus alayhi salatu wassalam kiyalina ebirala byonna nga biganye. Bwe tuyimiriramu gwe ebirala byonna nga biganye, ekyokwerinda kyo kiki? Kino kigezezzaako kiganye, kino kigezezzaako kiganye. Wawo okwata noga nti yadde ebirala byonna biganye, ono ye Allah aga nti yalina ekyokwerinda kye, ekyokwekuumisa kye, nga yennunuziye, ng'ebirala byonna biganye, yalina tasbihi. Allah aga nti singa teyali munna tasbihi, lalabitha fi batnihi, yandiwangaalidde, yandisigadde mu lubuto lwa lukwata, ila yaumi yub'athuna, okutuusa olunaku abantu lwe baalizuukidde. Kino kitegeeza nti Allah yali amunyiigidde ekisembayo. Nkutuma ntya nonjeemera? Gwani? Nkugamba ntya noogaana nga nakuwandako eddusu mu bantu bonna, nenkutuma nnabbi wange? Onzija otya mu bulamu bwo? Onzija otya mu kyeso kyo essaawa zino n'olowooza nti sisobola kukubeererawo? N'olwekyo dduke. Gwani? Allah yali amunyiigidde ekisembayo. Naffe bwe tutyo nti singa enkolagana yaffe ne Allah emala n'etabuka, kubanga bibeeramu, tuli bantu, bibeeramu, tusobola okuseerera, bibeeramu, tusobola okulemererwa, bibeeramu, tusobola okutendewererwa. Naye bw'otendewererwa, manya nti otendewererwa lwakubanga sayidi endala enafuye. Katonda omujje mu kyeso kyo Allah. Tomulabawo, olabanga atabisobola. Yensonga lwaki olowooza nti otendewereddwa, yensonga lwaki oggwamu essuubi. Ne nabbi Yunus alayhi salatu wassalam bwe yali mu bwannabbi bwe yatendewererwa, Katonda n'amujja mu kyeso kye. Allah n'amunyigira ekisembayo, era ekibonerezo yali wa kuwangaalira mu lubuto lwa lukwata oba mu nda ya lukwata, okutuusa teyandifudde, Allah teyandimusse, n'ekyennyanja ekyo tekyandimusse. Teebereza okuva olwo paka kati ng'omuntu akyali mulamu. Aba afuuse kiki? Naye Katonda Allah yamuddiramu olw'ensonga atunuulira mu likodi ye gy'avudde, nti
ono embeera ze bulijjo abadde mu bantu ba musabbihiina, abantu abakalaadi, abantu abantendereza, abantu abanjogerako. Era bwe yafaanana bw'atyo nabbi Yunus alayhi salatu wassalaamu, olw'okubanga ze zaali embeera ze eza bulijjo, ne bwe yasigala mu lubuto lwa lukwata. Tujjuke Katonda agambye nti yandiwangaalidde mu lubuto lwa lukwata, mu nda ya lukwata, okutuusa ensi lwe yandisaanyeewo. Kigeza nti teyandimuse, yandimulese n'asigalamu. Bw'atyo bwe yamuyingiza mu nda ya lukwata, yamulekera obwongo bwe nasigala ng'ategeera. Olw'okubanga zaali mbeera ze eza bulijjo, bwe yabeera mu nda ya lukwata, era ebigambo ebitendereza Katonda byasigala ku lulimi lwe. Allah atunyumiza mu kitabo ekitukuvu Qur'ani nti mu bigambo bye yayogera atuga wadhannuuni idh dhahaba mughadiba. Jjukira yamuyita nnyini nnuuni. Ennuuni ne mu Luganda bagiyita ennuuni ey'ekyennyanja mu lubuto lwayo. Bwe yagwa yagenda mu nnuuni munda, Allah mwe yamutereka. Kati agamba nti oyo gwe natereka mu nnuuni y'ekyennyanja, laba bwe yagenda ng'anyiize. Yeri esitole gye tukuwadde. Fadhanna an lan naqdira alayhi. N'atuuka ku pointi n'erowooza nti bwe nfubutuka n'enva mu kino ekyalo n'enzira ku sayidi endala, Katonda nja kuba musimattuse. Talina gy'ajja kunsanga, tajja kunsobola, tajja kunkwatako. Fadhanna an lan naqdira alayhi. Naye bw'agenda okuwulira nga Katonda ne munda y'ekyennyanja mu nnuuni amutuuseeko, fanaada fi dhulumaati, yakowoola munda mu bwengula, munda mu buziba mu lubuto lw'ekyennyanja mu nnuuni, yakowoola naga alla ilaha illa anta. Namukoola namugamba, o Katonda wange, sisinzangayo atali ggwe. Subhanaka, tolina kiringa ggwe. Yamukoola namugamba la ilaha illa anta, teriyo mu byonna abantu bye bagamba nti bisinzibwa, teriyo asinzibwa mu mazima okuggyako ggwe wekka. Kigeza nze nange sisinzangayo atali ggwe. Kimu. Ekyokubiri, subhanaka, wayawukana, watukula, tolina kamogo, tokola nsobi, tolemererwa. Bino byonna byembadde ndowooza bya bwereere, ge makulu. Subhanaka inni kuntu mina dhalimiina. Olwo n'amwetondera n'amugamba nti ntegedde kyembadde nkoze kya butaliimu n'eryazaamaanyiza. Kati wakati mu kuggwamu essuubi, nga bwe twatandise tugamba nti gwe embeera bwe zitabuka nga byonna byogezezzaako biganye, ekyokulwanyisa kyo ng'ono bwe yalina ekiki nti kaali kalaadi, kyali kyekiruwa ekikyo nga tugweddemu essuubi gwe ekyokulwanyisa kyo kyekiruwa. Nolwekyo njagala kuwagaabuwa nti akalaadi kano dhikiri, ebigambo ebyogerako Allah, naddala ekigambo subhanaka. Kubanga bw'otunulira nabbi Yunus alayhi salatu wassalam yakola ebintu bisatu. Yamutongoza, teri yasinzibwa okuggyako ggwe. Ekyokubiri, namuggyako obwowaatiro bwonna abantu bwe bateekateekako, namugamba subhanaka, oli mutukuvu, tolina kamogo konna. Ekyokusatu, namwenenyeza. Naye mu byonna byayogera, Allah yatwalamu kimu kya subhanaka. Ganti ategedde nga sirina kamogo, naga nti olwekyo falawula an kana minal musabbihiina, olw'okubanga ngambye nti sirina kamogo, kyekigambo ekyo subhanaka. Gamba nti Allah toliiko kamogo konna, tolemererwa, tosobya. Kitegeeza nti naffe
ekigambo ekyo subhanaka nga bwe yanunula nakyo nabbi Yunus alayhi salatu wassalam, naffe kibeere ekigambo kyaffe nti wonna we tutendewereddwa kyetujjayo okugamba Allah nti ebirala byonna biganye naye mmanyi nti oli mutukuvu tolina kamugo. Subhanaka. Tuyanziza mukwano gwaffe omulungi okutulaba ku lutimi lwa Salam TV obadde n'omuwalimu Mutyaba Abdulatwif. Taib, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, Allah.